Bangambye President Museveni munyivu nnyo olw'abafera bamubyeko ssente ze nga bamusuubiza nti no bagenda kuleta His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atuule naye bateese asobole okulaba engeri gye bagenda okutambuzaamu eggwanga. Museveni ekimu ku bintu byasinga okuloota era byasinga okwetaaga atuule wano His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atuule wali babeeko engeri gye boogerezeganya ng'abantu abakulu. Bino ebyokunyooma ebyokuyisaamu Kyagulanyi amaaso yabivuddeko, ayagala alabe engeri gy'asobola okutuula naye bwe kuba kuteesa bateese. Actually nafunye reliable information yataddewo biliyoni eza Uganda 20 ng'aziteereddewo Robert Kyagulanyi Ssentamu singa akkiriza okutuula naye ne babaako bye boogera. Ekyo kyo nafunye reliable sources yataddewo biliyoni 20 ng'ayagala kutuula ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe batuula asooka namuwa biliyoni 20 then bateese ku bigenda mu maaso, kubanga kye bayita protest vote yagitidde nnyo n'okusinga ekintu ekirala kyonna kyoyinza okulowoozaako. Naye kansooke nkuwe ku bano abasajja abajja okunyuunyunta eggwanga lyaffe Uganda nga beegasse ku ono eyajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Ennaku zino muwulira nga emboozi ya iPod ekutta akati ku buli mutimbagano, ku buli social media, ku buli mainstream media kuliko iPod. Bani abasinga okugitambuza be bannaffe aba opposition abakoze ebibiina ne bannaffe aba NRM be tuyinza okugamba nti no bo basayininga okubba bannayuganda paka kubakaliza. Wuliriza, ebibiina kati bino ebipya omuli PFF, omuli Ecological Party. PFF oyinza okugamba nti ye yavudde mu FDC. Ecological Party ye yavudde ngamenti no ye ya Muhammad Nsereko. Kati waliwo n'ekibiina ekirala kye bayita ekya Dealers Forum, kino eky'abampuuga. Ebibiina ebyo byatondeddwawo oluvannyuma lw'okuba nti no constitution ekkiriza omuntu eyajjira ku tiketi y'ekibiina ekimu okukyusa n'adda mu kibiina ekirala. However, mulina okujjukira nti constitution egamba omuntu asobola okukyusa ekibiina okuva mu kibiina kino n'adda mu kibiina ekirala. Wabula abataputa ssemateeka era oyinza okwesanga nga wano bayinza okufunawo omulimu. Omuntu okutondawo ekibiina ekipya asobola okubenefitinga ku kye twandiyise program oba ssente ezibaddewo mu program oba project eyigenda okumalako ekisanja. Awo abatapuse b'amateeka bateeke okutunulawo. Neewulira abasajja bano ababbi kwegamba ababbiira mu kye tuyita amateeka kye baagala okukola. Engeri gye kiri nti a billion, I think it is around 35 billion ze balina okugabana nga ababaka abali mu palamenti aba ebibiina ebyenjawulo. Kati baagala nti buli mubaka ali mu palamenti ng'alina ekibiina bagenda kugabana kyenkanyi. Kyobula nti National Unity Platform yeesambira ddala kye bayita iPod. Kansooke mbatangaze ku kye bayita iPod. Omukago guno gwandiyise ogwa iPod yalinga kyoyinza okugiyita ensisinkano we bayinza okuteeseza buli mubaka ali mu palamenti nga yajjira ku tiketi y'ekibiina we bayinza okusisinkanira ne bateesezaamu, naye nga tebalina kye bayita statutory it's not a statutory body. Teri si authority nga bolaba Kampala Capital City Authority, nga bolaba Uganda Revenue Authority. It is just like an association, omubumbuligano abantu we basisinkanira ne banyumyamukko here and there. Oba kitegeera neka kitabaala banti nno bano waliwo abagipinga iPod ne bagamba tulifuula etteeka. Kansooke nkubuulire, tewaliyo muntu awalirizibwa oba akakibwa kuyingira mu kibiina nga teyeeyagalidde, era tewaliyo tteeka likkiriza muntu kumuyingiza kibiina nga teyeesiimidde. Awo waliwo gye wandiyise lakuna kye wandiyise akalipo mu tteeka lino lye bakolamu ennongoosereza
nenga jukira bano bagamba mbu sente zibatera okuwa ebibiina ziva mu iPod sente ezo ziva mu constitution nga zigenda mu electoral commission era account okugenda sente ezo era kwe ziva era n'abakola accountability gye bagenda okutwala accountability bagitwala mu electoral commission kakati bwe zibanga sente ezo ziva mu iPod lwaki iPod si yekwata sente ezo nezigabira ebibiina ebyeyita ebirina ababaka mu parliament njagala kati okubikula obwongo bwo bano abasajja balina kye bayita blackmail gye batambuza idea yajjanga nnungi egatta abantu abalina endowooza ez'ebyobufuzi ez'enjawulo kati bagipoliticizinze ne bagyonoonera ddala kati baagala ababaka ba parliament oba bakulembera ebibiina bagenderwa mpaka mu iPod which is practically impossible kati jjukira buno obubiina biina bwe bagenze bakuliyetingawo baagala babuwe ssente ezigenda okulwanyisa ekibiina ekya National Unity Platform kuba kino kyonkikukakasa between you and me gwandaba era ng'oberera NUP ne bwe bagamba nti nno kugiwanduukulula tegenda kutuula na Museveni ekyo kyonkikukakasa tegenda kutuula na Museveni mbu lwakuba iPod ekisooka waliwo kye bayita National Consultative Forum National NCF National Consultative Forum ngeyo ye bode eri waggulu w'omubumbirigano gw'ebibiina byonna oba birina ababaka oba tebirina ababaka awo wonna we basinkanira kasita kibeera nti kibiina kiri registered kituukiriza kye twandiise ebisaanyizo by'ekibiina basisinkanira eyo actually byonna bye baagala okuteesaako basobola okubiteesezaako mu National Consultative Council oba forum and bakugamba okusinzira mu kana akateeka ke balongooserezaamu Political Organization Amendment Act oba bill gye balongoosezaamu ekibiina kino kye twandiise National Consultative Forum kyekiri waggulu iPod bagisonsese wansi wa National Consultative Forum jjukira abatuula ku National Consultative Forum be ba Secretary Generals kyokka ng'ate iPod abalina okugituulako be ba pulezidenti b'ebibiina oba ba chairperson b'ebibiina kati awo kitegeeza nti National Consultative Forum esinga amaanyi mu kyetwandiise mu mateeka esinga iPod amaanyi olw'ensonga nti nerina etteeka lye baakoze baddidde iPod ne bagiteekera nga bano gamba nti no bagifudde department mu National Consultative Forum kitegeeza ki nti mu mateeka bali mu kutomeregana wano woolabira oba mbuyite buwumbatuutu oba nkiyite amateurism oba nkiyite bwannakigwanyizi kiri owakiwanuka nze nsuubira nti ekintu ekyo yandibadde akimanyi era yandibadde asobola okuwabula Anita Amongo ekintu ekyo yandibadde akimanyi era asobola okuwabula naye bonna bali awo batudde they cannot speak olw'ensonga nti bali ku kimu kulya kubba bannayuganda kakati buno obubiina obw'abampuuga obw'ababedbwanika jema obubiina bonna nakugambye nti NUP mu kalulu ke tugendamu aka protest vote egenda kubanga NUP eri side eno ng'ebibiina ebirala byonna ebiri sponsored by NRM biri side eri byonna era ojja genda okwetoolola booti nga bakugamba nti bano sente Salehe yazibawadde bano sente Museveni yazibawadde ono bamulese mu Nuupu naye nga gundi yamusponsoringa ogenda kubiwulira I told you nabagamba ngenda balita list y'abantu abagenda okubeera sponsored mu NUP naye nga bagenda oba sponsoringa ba NRM abo bomba manyi ngenda kubaleetera list era gwe ayagala okutwerimbikamu nga toli mu NUP wallahi billahi tallahi nja kukwanika wano ndewe bali bakuwadde kaadi wakiri ekifo ekyo tuli kifiirwa naye nga tututte misege ekyo nkikugamba kubanga mbayina ku list ababeere wasale mbamanyi mwenna mbalina era akaseera we kanatuuka ngenda kubajjayo ngenda kubanika ensi egenda kubamanya kati wulira bano abasajja okumanya bali so desperate Museveni yatuuze okuteekawo ssente ng'ayagala kutuula na Kyagulanyi 20 billion yazitaddewo n'agamba nti ngenda muwa biliyoni 20 kasitakkiriza najja n'atuula nange kubanga Museveni ssente agabye nnyingi nnyo ba Muhammad Nsereko ekisinga okubalumba baabagamba okutwala Kyagulanyi ne balemererwa n'abalemesa okufuna ssente kati obusungu empiiga byonna bye balina babirina kuba nti alinga yabalemesezza mu bwavu
n'ateekawo bilioni ya 10 ayagala kufuula na Kyagulanyi. Kakati nkugamba ekintu kiri kimu ne ssente zino oba kitwandiise enkuŋŋaanya ya ssente eno egenda mu maaso ey'okusponsoringa campaign ya protest vote. Ogenda kulaba abantu abagyogerera obubi, most especially aba NRM nga bagamba ki? Nga bagamba oyinza otya ogende ew'omuwejjere, oli atunda nnyaanya, oli atunda katunkuma n'omugamba akuwa omutwalo, ne beerabira nti ne zino ssente zibagenda okugabana mu iPod sibagenda kuzijja ku kiraalo kya Museveni, nazo ssente za muwi wa musolo. Gubeera musolo gwe bakuŋŋaanya, kubanga jjukira Netherlands government yagamye okuddamu okuteekayo ssente. Duli yateekangayo ssente naye nga byeteekerayo ssente tebifuna rule of law tetegerekeka. Tebakkiriza bibiina kwetaaya, tebakkiriza kussa kitiibwa mu demokrasiya, tebakkiriza kussa kitiibwa mu ddembe ly'abuntu, human rights. Netherlands government negamba tetugenda kuddamu bawa ssente. Kakati kyobola nti obwo busente oba ssente ezo baziteeka mu budgeti nga bagamba nti ne babadde bateekako obukwakulizo bungi nnyo, ffe twagala okutta abaana ate bali tebaagala tubatte. Kakati katubiteeke mu budgeti tumenye Munnayuganda yaba asasulira abantu abo. Kati bo bano Abedi Bwanika, bano basimanya bakina DF because baagala okukulaga nti ssente za iPod government zeekuwa, government ndoze erinayo gyetunda ebintu byayo nga si za muwi wa musolo, nga omuwi w'omusolo oyo nze naawe abangoberera mwetuli, owa NUP no NRM bonna bawa omusolo mwetuli. Bo bakugamba nti ssente ziva mu government ziringa munoga nti Museveni azijja mu nsawo ye n'aziwa Kyagulanyi oba n'aziwa ekibiina ekya National Unity Platform. So nga ate nno ebirabibwako government olwaleero ebigiretedde okutya NUP byekoze mu ssente ezo zibadde efuna okuva mu Electoral Commission. Mark my words, okuva mu Electoral Commission, si mu iPod, okuva mu Electoral Commission. Birabikako era weebiri. Saagala kuwanvuya nnyo vidiyo eno, njagala kuzibula gwa amaaso Munnayuganda munnange okujjukiza ekintu kiri kimu kyokka, tova ku mulamwa. Ku luno kigenda kukola nnyo amakulu okusinga bwe kyali mu 2021 oba mu 2021 buli woolaba umbrella otiikingaawo, kubanga nawulidde Museveni ayagala n'okufunayo omuntu gwe bayita Kyagulanyi. Actually bayinza okumanufacturingayo candidate ng'erinnya ye Kyagulanyi, basobole okuteeka Kyagulanyi Robert Sentamu okumpi n'e Kyagulanyi omulala ku ballot paper nga balinaaniganye okusobola confusing abantu. Kati kino kye kigenda okusinga okukola amakulu nti buli woolaba umbrella oyina okutiikinga. Eno gye bayita protest. Eno Museveni yagitidde nnyo. Omusajja bagamba takyava mu kabuyonjo. Mbu buli kyanywa kimuyitamu buyisi. Oba kitegeera, kubanga protest vote akimanyi nti emutwala oba emulekawo. Bw'agimesingiramu emutwala. Ate ne bwagirekawo era emutwala, kubanga abantu bonna bakkiriza nti enkyukakyuka mu Uganda yeetaagisa. Laba ebyamasomero, laba amalwaliro, laba eddembe ly'obuntu, laba enguudo, buli kimu kifu. Era okubizza engulu tosobola kuddira muntu yafa n'ogamba nti nno yagenda okuzzaamu abalamu obulamu. Ng'olwedde naye yennyini yakola ki? Nga ye yennyini yafa. Protest vote, noonya akalulu, kuba akalulu, kuuma akalulu, goberera akalulu. Bwe bakwata mu kalulu kaffe kalwanirire ate paka nga tulangiriddwa. Ekyo ky'olina okukola. Gw'alina endowooza yonna nti ogenda kubba akalulu k'abantu, nkukakasa ekavaayo ng'olaamye, kubanga buno bwe bulamu bwaffe bwe tugendamu. Genda maaso n'ocontributinga osobole okulaba nga struggle ogyenyigiramu butereevu. Gwali okumpi n'ewala, kola ekyo tusobole okuba nga tutambuza eggwanga lyaffe. Vidiyo eno gimpeereyo ka like oba ka follow oba mbuuza oba ng'ambe nti nno kankulekera ekibuuzo. Protest vote ogyetegekedde otya? Muli ogifiiringa oba tonnagitegera bulungi? Nnyongere vidiyo endala ekunnyonnyola kye bayita protest vote. Nze Mutama Mbega Aloysius Matovu Jr. and I say all this for God and my country. Kama kunkumire beera bulungi, weeraba. Yes, alright. Oli ku Yugi Update TV kusinzira bango otuuliriza. Mbakulisaayo nnyo gye muwadde era mwe bali kwekumira ku mayengo gano. Ngina maaso n'okubiriza gwe n'atanatoyunga kontikirya wansi waliwo ekigambo subscribe okikooneko obeere ng'otoyungako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali abali mu diaspora mbatumiddeko. Awo tugenda okuba nga tutandikira
Ebigambo bize biyitingana era nga mbiwulira mbu mwami Yoweri Kaguta Museveni enfunda nnyingi zagezezzaako okubanga asinkana Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ne kirema. Era agenze mu maaso n'okuba nga afujjirira bannabyabufuzi omusimbi omunene ennyo abali mu gavumenti ye era agamba abikomyezza oluvannyuma lw'okumubbako ssente nnyingi nga bamulimbalimba nti bagenda muleetera Robert Kyagulanyi Ssentamu mu maaso ge babeeko enteesiganya ze bateesiganya engeri gye bagenda okuba nga bagavaningamu eggwanga lyattu Uganda n'ekikyalemye. Kyenkana yakasaasaanya obuwumbi obuwera mu 100 mbu okubanga bano bamuleetera Robert Kyagulanyi Ssentamu naye mpaawo akikola era agamba abo amaze okubanga abasuula muguluka zibaliddeko zimala era kyakoze mbu kwe kuteeka omusimbi omudidi gw'ensimbi ogusoma mu buwumbi n'obuwumbi obwa Uganda abuteeddewo Robert Kyagulanyi Ssentamu abutadde ku mmeeza singa anakkiriza ne basinkanya ne babaako enteesiganya ze bateesiganya nga kano akalulu ka 2026 tekannatuuka basobole okulaba n'okutema empenda engeri ki gye bayinza okufugamu eggwanga lyattu Uganda imbu ge mawulire agagenda maaso n'okuyitingana ku mikutu egya social media. Oli ku Yugi Update TV kubadde osinza obanga otuwuliriza osobola okujja ggwe amanyi information esingako wano mu comment section.